manya agange nze Uncle Search president we Masaka n'olwaleero ntuuse nga nkuletedde ba comedian abasinga Ssente wane waffe Uganda nga bali 13 nsoose ne namba 13 nga ono ye Emmanuel Atim aka Napoleon Kihala nga ono alina degree mu busomesa oba gite bachelor degree in education nga agifunira ku UCU Mukono. Zino ze business ze mwajja Ssente. MC akola ku birthdays, akola ku zi concert oba otegesa ekivulo so muyita n'akolanga MC. Writer awandiika comedy oba zite zi skit. Aina poloti eziwera, aina amataka ag'enjawulo, aina ennyumba mwasula naye ebalirwamu Ssente mpitirivu. Emmotoka ezikola ensimbi n'ezo mwatambulira nazo zimuwa akasimbi. Namba 12 tuyinamu Maulana ne Rain ko. Maulana ye Kasozi oyo gwe mulabako ng'omweru. Ono alinga omuddugavu ye Rain abamu mumuyita muyimbi era ye muyimbi. Ono ayimba, Maulana ye wa mu video wagamba. Maulana alina diploma mu masannyalaze ng'agifunira ku Buganda Royal Institute wane Mengo. Business zaabwe ze zino wammanga. Bayimbi balina YouTube channel bawa Ssente wakati wa miliyoni 5 n'ogenda waggulu. Ba Vixen mu nnyimba ez'enjawulo okuli I'm Shying, bakubi ba bulango obwa business, bawandiisi bawandiika busiketi bwa comedy. Balina edduuka eritunda ebyamasannyalaze ng'ono Maulana yasinga oddibeeramu ennyo ebiseera ebisinga. Balina ennyumba, poloti ez'enjawulo, emmotoka nga Rain asinga kubeera mulawuumu ye ne Subaru. Bazannyi ba firimu bawangudde award eziwera. Mu namba 11 tuyinamu Swengere Family ng'ono erinnya lye ye Muyonjo Hussein Ibanda. Ensoma ye alina certificate mu primary, alina certificate mu O nga wano ye yakoma mu senior ya 5. Business zaabwe ze zino wammanga. CEO Swengere Family nga Tata Kalibala era yagikulira Omwami Hussein Muyonjo Ibanda nga ziri mu Lusoga kansala ku district Ejjinja nga afuna wakati wa miliyoni 3.5 zonna Ssente. Presenter ku Radio ewaabwe Ejjinja. Poloti eziwera azirina era aziguze wano ewaabwe Ejjinja wano ne mu Kampala. Balina ennyumba, balina emmotoka ezikola ensimbi saako neyo vitizi mwe batambulira. Ayina Swengere Foundation oba giyite charity ng'eneyambako ku baana abatalina mwasirizi okubaweera school fees ku ssomero, okubawa emmere saako n'ebyokwambala. Akita mu firimu era abeera akita ne mu nnyimba okugeza twamulaba mu Kyalenga mwimba lwa Bobi Wine okuba wano waffe Uganda. Ayina YouTube channel ebaweera ddala Ssente. Bawangudde award eziwera ziringa 3. Mu namba 10 tuyinamu Muwonge Robert Sande abangi gomuyita Tata Sam. Tata Sam alina certificate PLE mu O era alina diploma mu mawulire ng'eno yagifunira ku Buganda Royal Institute wane Mengo. Bino bibyo obugagga bye. CEO Tata Sam Comedy House eyakasimbi akayola. YouTube channel emwa wakati wa miliyoni 3 tuka ku miliyoni 8. Akola obulango okuli Pebu, Asante, Muchuzi Mix, mukozi ku Radio alina ennyumba, poloti eziwera, alina emmotoka ezikola Ssente saako neyo mwatambulire ya lawumu. Writer awandiika busikiti bwa comedy. MC ku mikolo. Obudde buno Tata Sam azitowa miliyoni 2.5 eza Uganda. Mu namba 9 tuyinamu Madrati ne Chiko. Madrati ye Dickson Lubega ate Chiko ye Franka Mubiru. Zino ze business zaabwe wammanga. Comedy yennyini bamugjamu akasimbi. Ekitini nnyo tobayitanga toyina miliyoni ng'emu ogenda waggulu okujja okuzannyira. CEO Nseko Buseko bebetegekera ekivulu kibaweera ddala ensimbi. Kibeera buli mwaka. Chiko Musuzi Mix buno bunzaali bwawe bwe babukola. Brand Ambassador wa Sozo Properties nga bano battaka n'amayumba bafunira ddala Ssente mwana wa taata. Balina ennyumba ez'enjawulo ezisukka mu 2. Bakuba obulango obuvaamu Ssente. Ekitini nnyo bano bafunira ddala Ssente wakati wa miliyoni nga 5 tuka mu miliyoni nga 2 ogenda waggulu. Balina MTN, Airtel Merchant, Toro Number. Ekitono ennyo YouTube channel zibaweera ddala Ssente. Balina poloti eziwera. Babeera mu nnyimba z'abayimbi, bawandiisi okugeza content waabwe gwe bakola ku stage bamwewandiikira. Ettaka balina eriwera. Emmotoka mwe batambulira zi Markex, zi Harrier n'endala nnyingi nnyo ezikola Ssente. Bawangudde awards eziwera okuli Best Comedian of the Year era bawangudde award emirundi mingi nnyo ddala. Mu namba 8 tuyinamu Kafero John Innocent aka Dr. T. Amale. Ono alina diploma mu journalism and mass communication oba bya mawulire ng'agifunira ku Mukati. Alina diploma mu bricklaying and concrete practice O ne A-level. Obudde buno ali mu kusoma master's degree awo ku Nkumba University. Bino bye byobugagga bye mwajja ensimbi. Dr. T. Amale
male mulimi era mulunzi. Alina yiika ezisoba mu 5 nga za vanilla. Ekitone ennyo buno obudde vanilla kilo emu eri wakati w'emitwalo 4 n'emitwalo 5. Mu namba 2 alina mu YouTube channel ng'ekitone ennyo emusasula wakati wa miliyoni 10 ne 17 buli mwezi. Presenter era buno obudde presenter ku TV emu ye Uganda Bukedde TV1. Alina poloti eziwera, alina yiika z'ettaka eziwererako ddala, ennyumba ey'amaka mw'abeera, faamu ye esangibwa e Ssembabule, akuba obulango, alina comedy shows, avuga emmotoka nsajja, Benz cross country, alina probox n'emmotoka endala nnyingi. Awangudde awadi eziwera. Mu namba 7 tuyinamu Herbert Mendo Segujja aka Tichampamire. Ono alina bachelor degree in education ng'agifunira Kyambogo University, alina certificate mu comedy ng'agifunira mu America Institute of Comedy, alina diploma mu drama countries nga yagifunira Makerere University, alina certificate 3 okuli eya P7 O ne A-level. Zino ze business ze. Ekisookera ddala musomesa ku Zana High School wano ku Ntebe Road, bamwera ddala akasimbi. Comedian atandi mu kakadde kamu genda waggulu, brand ambassador wa MTN Kiwubo online, kisinza ngeri gye bamukozeemu. Poloti eziwera, ennyumba mw'abeera eyo esangibwa e Mukono, alina YouTube channel emusasulira ddala, alina emmotoka ezikola ssente. Awangudde awadi 4 okuva mu 2015 otuuka mu 2016. Tichampamire azitowa wakati w'obukadde 698 de ssente zazitowa eze Uganda. Mu namba 6 tuyinamu Alani Mujuni aka Amote mu Mbalanguzi Bugiwugi, ono legend mu comedy. Ono yasoma diploma mu technical engineering, alina certificate ya primary secondary ng'akomawo mu senior 4. Bino mwajja ensimbi Amote mu Mbalanguzi, CEO Amalula Family, radio presenter ku BTFM, akasente bakamuweera ddala. YouTube channel afunira ddala ssente wakati wa miliyoni 7 tuka miliyoni 12. Akuba obulango obwa business ako n'obulango obulala. Vixen mu nnyimba z'abayimbi, writer okugeza yeekolera skits ze era awandiika n'ennyimba sako ne firimu, ennyimba zennyini z'ayimba yazeewandiikira. MC ku mikolo okuli embaga, okwanjula, firimu actor asobola ozannya mu firimu ate naye era muzannyi wa firimu. Muyimbi alina ennyimba ezisukka mu 13, alina emmotoka ze eziwera okuli Super Custom, Noah sako ne mmotoka endala. Alina awadi eziwerera ddala. Buno obudde wazitowa akawumbi kamu mu obukadde 386 eza Uganda. Mu namba 5 tuyinamu Charles Kasozi aka MC Maria Portable Guy, alina figure etwalika ku buko, alina certificate ya PLE, ebyensoma ye yagamba akoma mu senior 2. Bino mwajja ensimbi. Comedy ye kennyini atandikira mu kakadde kamu mu emitwalo 8 okugenda waggulu, otandika okumuyita. Alina botiki z'engoye, ali mu kuzimba kalina, alina YouTube channel emwera ddala ssente, alina football academy oba academy gye yatandikawo waabwe Nansana naye emwera ddala ssente, alina poloti eziwera nga nawe wennyini wali academy wonna wuwe, alina poloti nnyingi nnyo mu Nansana, rentals, farm, mulimi era mulunzi, akuba obulango obw'enjawulo okuli oba sozo, tabula n'obulala bungi nnyo. Ennyumba ye amaka go bamwabeera agasangibwa e Nansana, emmotoka z'avuga n'ezikola ensimbi okuli Benz, Wich, Super Custom n'endala nnyingi nnyo. Actor mu firimu sako ne mu nnyimba, ogeza mu nnyimba eza Rema abeeramu nnyo. Awangudde award ezisuka mu 3 okuli Best Comedian 2018 ne Buzz Teen Award Best Comedian, abadde nomination emirundi egiwera. Abeera ku comedy show ezisuka 6 okuli Comedy Store, Working of the Comedy n'endala nnyingi nnyo. Azitowa akawumbi kamu mu obukadde 399 eza Uganda. Mu namba 4 tuyinamu Patrick Edriga, abangi gomita Patrick Salvador Owembokolo, nga yasomera ku Makerere University mu yafuna Bachelor of Science and Telecommunication Engineering, ali mu bya bulongooti na bya mpuliziganya, ayina ebbaluwa ya O ne A-level. Bino bibyo obugagga bye. Comedy gwakola atandikira ku miliyoni 2 ogenda waggulu, woba olina mitwalo 2 tomuyita. Presenter ku malediyo agamu okuli Capital n'endala nnyingi. Alina YouTube channel emwera ddala ssente, muzannyi wa firimu, writer akola bu TV series, alina bar ne restaurant nga bino bitusinga kutunda pizza era nga bisangibwa nalya mu Kampala. Abadde Vixen mu nnyimba ez'enjawulo okuli oluyimba lwa Bobi Wine Kyalenga n'endala nnyingi nnyo. Alina charity gye bayita Dawa Foundation eyamba abaana abatalina mwasirizi okubawa ebitabo, school fees n'ebirala bingi. Alina comedy show ezisuka mu 13 era ategeka ne comedy. Engineer mu telecommunication
communication engineering oba mu byempuliziganya alina poloti alina yiika z'ettaka esukka mu 5 genda waggulu ennyumba bangalo eyo gy'asulamu nyumba y'amaanyi nnyo emmotoka mwatambulira n'ezikola ensimbi alina award eziwera nga ziri wakati w'ettaano n'ogenda waggulu okuli best stand up comedian 2015 azitowa akawumbi kamu mu obukadde 440 mu ssente eza Uganda z'ensimbi zazitowa. Mu namba 3 tulinamu Kenneth Kimuli abangi bwe muyita Pablo. Ono alina bachelor degree mu mass media journalism and creative writing. Alina degree mu mawulire saako n'okuwandiika okwo okuzaale okukola emizannyo firimu buskeeti nga yagifuna mu 2003 mu Masagali University muno mwa Jalupiya. Managing director wa Pablo Live Limited eyemwera ddala Ssente. Presenter ku radio, production director akuba obulango n'okubuwandiika. Alina olupapula lw'amawulire yaluggalawo ne lwamuwera ddala Ssente nga baluyita Vanguard nga lwakola emyezi 6 ne lwamuwera ddala Ssente n'amala n'aluggalawo. Alina foundation bagiyita charity eyitibwa People Power Uganda and Tangazala Art Center. YouTube channel agirewo ddala akasimbi right okugeza Nightstand Madness is coming era yakola ssente empitirivu nnyo. Alina amataka poloti eziwera Rotarian mu Kampala North. Munnabyabufuzi awangudde awadi wakati w'omunaana n'ogenda waggulu okugeza Best TV Personality mu 2008 n'agiddamu ne 2009 King of the Comedy n'endala nnyingi nnyo. Obudde buno azitowa obuwumbi 3 mu obukadde 600 mu ssente za Uganda. Mu namba 2 tulinamu omukyala Kansime Kubiryaba abangi gwe muyitanga Ani Kansime ng'omukyala ono yeekoleddewo akasimbi era alina degree mu art in social science ng'agifunira Makerere University. Alina certificate 3 eya P7 eya Honor level. Muno mwajja akasimbi CEO Kabale Hotel, Kubi's Hotel, Kubi's Club, Bar and Restaurant ng'esangibwa Naalya mu Kampala. Backpackers ku Lake Bunyonyi kafo ka kuwummulirwamu kayina emirembe. Abadde PRO oba omwogezi w'amakampuni okuli Mount Choice Uganda ng'afunira ddala ssente. Brand ambassador wa DSTV okuva mu 2016 nga bamuwa $7,600,000 eza Uganda era brand ambassador mu Sasuza Visa, Lato Miliki oba Lato Yogurt, Mukwano Industries, Shippers era bano bamuwera ddala ssente. Ekitone nnyo atandikira mu miliyoni nga 50 oba nga akago genda waggulu. Basobola n'omuwa 2 kuba bagabana amagoba g'abaakoze. Alina YouTube channel mu wakati wa $16,000,000 ne $2,000,000. Ettaka erisuka mu yiika 5 nga lisangibwa eyo mu Lake Bunyonyi. Poloti eziwera. Alina charity eyamba abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala nga basasulira school fees ku mutendera gwa primary ne secondary. Comedian bamuwera ddala ssente. Oba tolina $2,000,000 tomuyita muganda wange. Entertainer okugeza muyimbi akitinga mu firimu era yekennyini firimu naye azannya. Writer muwandiisi wa mizannyo atunda shows ebweru w'eggwanga okugeza Queen of England ngeno yamuwera ddala ssente. Comedy gwakola mu England waba agenze ekitone nnyo afuna buwumbi na buwumbi. Emmotoka ezikola emirimu saako n'ezo mwatambulira. Awangudde award eziwera Celebrity of African Social Award ngeno yagifuna mu Malaysia mu 2013. BEFTA 2013. Airtel Women Subsistence Award eno yagifuna mu 2014. Mu 2020 yafuna award ezisinga azijje wa bweru w'eggwanga. Ani Kansime buno budde azitowa $5,000,000 mu obukadde 7 ze ssente zazitowa eze Uganda. Mu namba emu tulinamu Alex Imix Muhangi abangi gwe mumanyi nga Alex Muhangi era alina degree mu mass communication asoma by'amawulire. Alina diploma mu mawulire. Alina diploma mu sound engineering ng'agifunira mu Johannesburg mu South Africa. Alina certificate 3 eya P7 eya Honor level. Muno mwajja akasimbi mwana wa taata. Comedy show ye CEO waayo yagitegeka. Alina apartment ziri 8 muno mwajja akasimbi. Director wa sound engineering, radio presenter, muyimbi, record label master music. Alina YouTube channel emusasula wakati wa $2,200,000. Alina ettaka eriwera. Poloti tobala. Comedy yennyini mwajja akasimbi. Brand ambassador wa Forex Bet ne MTN. Writer wa buskits oba comedy yazanyibwa ku stage. Alina amaka. Alina emmotoka ezikola ensimbi tobala. Awangudde awards okuli East African Award,
best comedian mu 2017 ne best fashion comedian. Buno obudde azitowa obuwumbi 19 eza Uganda. Lindirira part 2 tugireeta. Mubeere bulungi, mweraba Uncle Search, President w'e Masaka.